Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwayo njagadde twogere ku mwami ono ayitibwa Jumba Lubowa Ligaweesa. Yavuddeyo n'awooninga oyo abadde amumanyirira abaana, amumanyirira mukyala we. Yavuddeyo n'amuwooninga n'amuwa wiiki n'amugamba nti agenda kumuloga. Ekyamazima ajja kumuloga. Omuntu wakugambanga nti ngenda kuloga, wekiba kisoboka omuntu oyo mwetondere, mwegayirire mugambe ndeka. Omuntu yenna nga badde ayina amayembe abeera asobola okuloga mu bwangu nnyo, naye ebiseera ebisinga kiba kisusse watuukira ku ekyo, kuba bo obulumi babumanyi obuli mu nsonga eyo ey'okuloga omuntu. Okugamba ekigambo ekyo nti ngenda kuloga, ekisooka abeera akuyambye kuba abasinga teboogera. Naye wakugambanga nti ngenda kuloga, ekyamazima mwetondere. Naddala nga teweekakasa. Olina okuba nga weekakasanga naawe nga totudde. Olina okuba nga eddagala olina mu mubiri gwo. Olina okuba nga obusajja obulina ewakaawo. Ava ku bantu, abantu basobola okugamba nti oyo alimba, talina maanyi, talina kyagenda kukola, oyo alimba, kale akikole tulabe. Abo babeera baakajubi, bajja kuloga. Bajja kusindikira amayembe gakumaleko emirembe. Lwakuba abantu gye bali basiise, naye abantu bangi bali mu mbeera etasanyusa naye nga baloge. Omuntu asobola okuvayo n'akugamba nti nina ebintambula mu mubiri, ekyamazima nga bimutambula, ng'amayembe gamumazeeko emirembe. Oli n'akugamba nti ebintu bikuba amayinja ku nnyumba yange, nga kituufu. Naye ebiseera ebisinga mmwe abantu abasinga mwagala kumala kulabako okukakasa. Kiba kya bulabe nnyo okufuula ekyokulabirako. N'olwekyo mubeere beegendereza ku bantu bano be musanze mu Kampala. Ekyo mbabuulira. Oli akusindikira obulwadde ne bukumalako ssente n'odda mu mbeera ey'okubonaabona, n'oddira ddala wansi. Naye ng'omuntu oyo yakugamba, yakuwooninga. Omuntu wakugambanga nti nja kukola ekintu, nja kuloga, ekyamazima beera mwegendereza. Obusobozi abeera bulina, abeera ajja kuloga. Nabagamba nti famire ezisinga bo tebajja kgenda ku basawo nga ggwe ajja okutambula ku basawo bamaleyo. Bo obusobozi babulina buli waka, amayembe bagalina gali waka, ebintu byabwe babirina biri waka. Nze nina mukwano gwange yali asiika capati ng'akola, naye mukwano gwange baamuloga. Batandikira ku ttalo, ettalo lyamuluma, n'atandika okuvaamu ekivundu, bakasitoma ne badduka olw'ebbwa lye yalina ku kigere. Yatambula mu malwaliro amazungu, ettalo lyagaana okukakkana paka we yagendako mu kyalo ne bamujjanjaba n'awona. Naye agenda okukomawo, agenda okukuba ebimenza binaddemu azimbe buto. Twasanga eddagala mu bimenza bye, ziirize eddagala essibe mu mbugo, ebintu eby'enjawulo ebitiisa. Ekyamazima abantu balogo, era yalemererwa omulimu. Yalimu okugamba nti ndi mulokole, sobola kukola kino. Omulimu gwagaana. We yali akolera era yavaawo, kuba oli kyaka yali amulemesaawo waakolera abeere ng'avaawo. Naye eddagala baamusimbira eddagala ku mulimu. Twalaba eddagala lye baamuteera mu kayumba wansi ne mu bimenza bye yali akoleramu. Bannange mbabuulira, obulogo gye buli, mubeere beegendereza. Muve ku bantu, mulekerawo okuvuma abantu. Omuntu akukola ekintu ne kikumalako emirembe mu bulamu bwonna. Mukitegedde, era beegendereza. Kuba abantu babalogera obwereere nga talina na kyamukoze. Oli n'amuloga, naye ate gwe gw'alina ky'okoze omuntu oyo lwaki taakuloge. Mukitegedde. Kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.